Unasemaje? Kyategeeza bannamawulire olw'enteekateeka gye twateekawo y'okulonda omuntu agenda okukiikirira ekibiina kya FDC nga yeesimbawo okuba pulezidenti wa Uganda. Era enteekateeka eno yatandika ennaku z'omwezi 28 April. Ku lunaku olwo pate yateekawo abonna abaali baagala okwesimbawo baleete amannya gaabwe, era bagenda okukomekereza omukolo ogwo ng'abantu 2 bokka bavuddeyo okuvuganya ku kifo kino eky'okwesimbawo nga pulezidenti wa Uganda ng'akiikirira FDC. Honorable Patrick Oboya Amuriat ne Honorable Nathan Nandala Mafari. Naku May lwe baabalondamu okulaba nti batukiikirira. Okulonda pulezidenti anaatukiikirira kuba pulezidenti wa FDC, FDC ekikola mu ngeri ya njawulo, kubanga osobola kuteekayo okusaba okulaga nti ekifo ekyo kyagala. Oluvannyuma pate n'eteekawo okusunsulamu abanaagenda okwesimbawo. Ekyo nabyo twakikola. Oluvannyuma amaze okwesimbawo bayita mu kasengejje okulaba nti ebyetaagisa byonna babirina. Bamaliriza ekyo pate n'eryoka ebata bagende banoonya akalulu eggwanga lyonna, abanoonya akalulu abo abakulembeze abalina okulondako ani agenda okwesimbawo ku lwa pate. Era bino byonna bwe biggwera ku mukolo omunene bwe tuyita olukiiko bwe tuyita National Delegates Conference olulondamu candidate omu baba beesimbyewo etusalawo omu agenda okukiikirira ekibiina. Era olukiiko lugenda ku mulumu July 25. Naye bino byonna nga bigenda mu maaso, abakulembeze bano batambula mu ggwanga lyonna. Gye balaze mu bitundu bingi basanzeyo abakulembeze ab'ebitundu ebyo naddala bakama baffe abatuudde ku myaka nga babasaba nti kuno baba bakola kampeyini zaabwe, kampeyini zo zireme kuvaamu ate kwabuluza mu kibiina nga bwe kibadde mu kampeyini ze tubaddemu emabega n'okulonda kwe tubaddemu emabega. Okuvaamu tebamala okulonda abantu abamu bakola ki ate tebadda. Abatajjukira byafaayo bya FDC okusooka waliwo abantu bangi be twali nabo. Mujjukira Dr. Besigye yakoma okuva e South Africa yoka tumulonde Namboole. Waliwo abamu Dr. Besigye olwatuuka Entebbe bo ne bagaa nti ate nga twali tulowooza ffe tugenda okufuuka abakulembeze oyo nga bazze ffe tutambudde. Mujjukira okulu nga Pulukulu baatambula awo. Ne tugenda e Namboole ne tulonda, abamu era ne basigala nga tebasanyuse ne bagenda nga badda mabega mpola mpola naye nga teboogedde lwakuba tebyali nga nnaku zino nti buli kamu kagenda mangu ku social media. Kaakati nga FDC tulina okuyigira ku bibaddewo. Kuno abakulu bano bonna badde bagamba tulina okwetangira bino nga twogera ne kampu zombi ezala n'eya Muriat. Abakulu bano batuudde mu myaka nga boogera nabo ne babagamba ku luno twagala tuve mu kintu kino nga tuli omuntu omu. Kyebagezezaako okukola obulungi era ndowooza mujjukira 12 July abakulembeze abamu abaali bava e Teso n'abakulu b'eddiini n'abava e Mbale baatuulako e Mbale eyo ne batuuza bakandidate ne babagaa nti bannaye ku luno lwaki temuteesamu ababiri omu n'avaamu n'alekera munne. Kaakati ate kyali kyakuwa amagezi siga nti babalagira kubanga abakadde bati balina buyinza kulagira muntu kuvaamu, babawa amagezi. Naye okutuusa olwaleero kandidate bombi badde bakyalimu kati amagezi gano nga bagabawa, naye amagezi gano tebabagabawa nti batunulira bakandidate bokka
b'ekikulu batunuulira kibiina okusinga ne bakandidate. Kibiina kino kirina okusigala nga kiri wamu. Era kyova olaba n'abakulembeze kimu wadde kyo tekyajja mu mawulire, era abakulembeze abakulu abo basazeewo bakaba bafa batudde emyaka mu kibiina kyaffe bye tuyita elders mu luzungu, enkya bajja kuba n'olukuŋŋaanayo wano kw'edukota FDC baddemu basisinkane kampu zombi bababuulire ekyetaagisa mu pati yaffe ekisinga obunene okusinga ne bakandidate naki okulaba nti bwe kiba kisobose okusigaza kandidate omu kyekyandibadde kisinga obulungi. Bwe kiba tekisobose ku lwokusatu neeke naye egenda kutuula etunuulire abakulembeze bano banaaba bogeddeko ate yo ekole ne enteekateeka delegates conference ngeri gye neetambula. Kubanga mu neeke muno mwe mugenda okuva budget egenda okukola ku kalulu konna ak'eggwanga. Budget eno ate olina ogitwala mu National Delegates Conference n'egiyisa naye eva eno mu neeke nga bagisensudde tulyoka tugitwala wali basobole okugiyisa. N'omulimu omulala gwa National Delegates singa bano bonna abatudde bakandidate bano batuuka nga bakyali babiri ku Lwokuna, Delegates Conference egenda kutuula erondeko candidate omu ng'amateeka bwe galagira aga FDC. Candidate gwe tunalonda ku Lwokuna tujja mubategeeza mu ggwanga lyonna. Ku Lwokuna FDC egenda kubeera ne candidate agenda okwesibwa okuba president wa Uganda. Nti ebya FDC si byakwogera bwogezi nti democracy nga abalabe bakola, ebyaffe tubiteeka mu nkola era buli omu n'abiraba. Era kyova olaba teri muntu era avudde mu FDC n'agenda n'abagamba nti nze ekyanzigye mu FDC banziba akalulu. Avaamu lwa nsonga ndala ndoza mwena mukkiriza byabwe naye wano si byaki bya democracy. Kati era ku luno tugenda kutuusa ku democracy nga bw'alina okuba, tumalirize ekintu kino bulambulukufu ku Lwokuna olwa wiiki. Elders Forum is advisory. Many people have been talking to them because some people are worried about maybe some camps can go either way. And most of them we don't know. We have 21 regions, so each region is going to be represented by about 2 or 3 people. The regions, because FDC has 21 regions in Uganda. Yes. Then that one I'll be like those people who are lining behind. In FDC it is a separate ballot, and if I talk about it here, I will try to be by some delegates, and it is next to being criminal. I can't tell you who my favorite is. Whoever comes out is going to be my candidate. I'm duty bound by that. The party president is 5 years, but the presidential candidate, FDC, we elect them differently. It's not automatic that whoever is the party president becomes the presidential candidate. And he's only there. It's okay? What we start with, but we first get a candidate. Otherwise, we'll be discussing in the crowds without. Andy? FDC egenda kulonda candidate ku Lwokuna. Abadde banamutawaana kuteesa na muntu yenna
kulonda tuteekawo candidate omu naye nga tetunaba kumuteeka kulonda candidate omu tusobola kuleeta candidate waffe nabo ne baleeta abaabwe ne tutula ku mmeeza buli omu n'aleeta ebiwandiiko ebikwata ku candidate we n'obusobozi bwe naye ne tuba tukkiriziganyizza gwe tunakkiriziganyako yenna fe tulina mutaana muwagira naye tusobola kuleeta ki candidate tetusobola kuteesa nga tunaba kuleeta candidate tuvola okuva ku lwokuna tuyinza okubeera open okulaba tuteesa n'omuntu yenna ayagala okulaba tuleeta candidate omu. Thank you, sir. Wanji? Number is about, I'm not very sure of the number because I didn't check it. But it's near 2,000 people. It's near 2,000. Over 1,500, but I'm not very sure of the real. Tusuubira abantu kumpi abakunuukiriza mu 2,000 okubeera wano okukola omukolo ogw'ekitiibwa ogw'okulonda candidate wa FDC. FDC party unveiled its presidential flag bearer candidate program roadmap on the 28th April 2025, paving way for electoral commission to nominate 2 presidential candidates, Honorable Patrick Amuriat Oboy and Honorable Nathan Nandala Mafabi on the 7th of May 2025. According to the roadmap, this process started with the expression of interest. Thereafter, there were nominations, which were this time the elders were concerned, and they think before you go for the elections or deciding on the candidates on Thursday, the elders should be involved to talk to 2 camps to make sure that at the close of these elections, we are still together as one unit. This has been going on since the party was founded, despite the fact some of you only recall the recent happenings in there, which is big enough for us. Any questions? Uganda now, eh? Ekibiina kyaffe eky'FDC